tugamba omukazi yakyuka because we twatandikira nga tubakwana tetwafuna clarity. Awo kubawo nnyo tetwafuna clarity. Oyingidde mu kintu kino ngenda kuwasa yes. What is your financial journey? Kubyensimbi oyimiridde otya? Ye financial journey. Wetaaga ogimanya. Ey'omusajja olwo ey'omukazi. Mwembi. Omukyala n'omugambo oyinamu mmeka? Oteekwa omubuuza because omulembe gwe tulimu women are empowered bakola. Nange nkola ki? Nange nkola. Awo nno we wasinga ova firimu mu Kampala kati. Mubuuze nti oyingiza mmeka omwezi? Ate nawe wakubuuza omugambe nyingiza kino. Because financial transparency and emotional equity bye bikyasinze otutawaana. Kyamagero wabeerako ebweru. Ebintu byogera nga byebweru. Nga si byawano. Siriiwo. Andi goizo wajja n'emize gyebweru. Nabeera US emyaka 2, nembeera mu UK emyaka 4, nembeera South Africa emyaka 2, nenkomawo e Uganda. Bino byonna mbirabye nti abantu abasinze okubeera nga beerufu as couples. Ayina nnyo ebintu by'abazungu. Wulira si by'abazungu. Fenno tutowa butoyi oda. Mbuki. Nti awo vaawo mukwano, vaawo sikwagalawo. Navaawo. Oyo mwana wa nnyoko gw'odumira bu. Abagende bazadde be baleme muwa amateeka. Naye wanajja vaawo etumuga nti madamaze. Wulira. Up. Bw'omugamba mukwano, tuweemu akabanga twogere eby'abasajja tunja kuyita ovaako ki? Tolina kyovaako, but why do you be... Kati gwe kyolina gye bayita patriarchy design, conservative design, which is okay. And that is why abasajja ennaku zino batya abakyala abali empowered. Because approach yammwe mpitaako sikulabayo sibasanga. Be subtle with leadership. Mukulembere empola.